ekizibu Katonda kyawe eggwanga lino kiri kimu ye President Museveni okwagala kutufuga paka Yesu lwalidda ate mwe gamba bulira abawala ekintu ekikyasinze okulaga nti oli wa layisi kwe kunywera obutunda mu chupa ya Lwenzoli oba wava kiringa ng'okutuula ku boda abantu babiri nga baweese nawe oli bubi nnyo oba kyalina okukola ennyo tebalina kutula babiri ewammwe nga bamufiirwa temupozinga mu kuziika nti waliyo ab'ebulaaya betulinda nawe okyali bubi bw'oba mu famire yammwe nga wabeerayo emikolo tiwaliyo moloka ya namba ya gavumenti ejja mu kika nammwe mukyali bubi mukyalina okukola ennyo kiringa ng'omusajja ayambala bokisa eziriko obumuli bwa kapo oba obubwa okyali bubi nze mbala omusajja neyeyambula ng'ayambadde bokisa ya yero eriko bi crocodile neŋŋamba nti ono akyali bubi eza toyagala muntu atakwagala tulira obubonero beererawo omuntu akubeererawo love me I will love you hate me I will hate you bring me flowers be sure I will deliver flowers wagala genuine beef yes nemwewala ne hunt me down I will hunt you down 13 tonyeza Sat Radio 4 ensonsozi ne 10 tonyeza Msam Radio 7 eiraka yabejikuru bomukama kabaliganze Adam Kongo program entuga nine mwami Frank Gashumba kuva musimuka Uganda Pierre Yu ne council for abavandimwe kansubire nti muli bulungi yona gye muli yes bade held up mu jama for like an hour surprisingly abakulu abasinga abali mu bitongole bya Uganda mbeera mbimanyi ne nkubira director of traffic Mr. Newabwina badde very shocked era mbadde nakwogera ne within like an hour sorry within like 10 minutes nenda banga moloka sanso flowing nebwe envuze nenyambuka waggulu ku kikube kya va ku katale k'Nakawo turning on the left nsanze wa traffic yomu nga yaliwo ya guiding emotoka ate bwe nzikiridde ku bitaala ku spear motors nsanze aba traffic mukaaga bali mu kifo kimu omu nanyumiriza n'asaba pamiti yange ne mugambe ebbanga lyenvugidde mmoloka lyebbanga ndowooza nga tonnaba nakulowooza nti ojja kubeera ne mu Kampala muno okitegeera ndo ne mugamba mu kifo ky'ogenda mu fixing a menace eri waggulu kubanga we kugamba waliwo 4 exits waliwo line ligenda kukupa motors waliwo eryambuka ku URA waliwo erikirira ku mobs n'eryambuka so singa badde wa traffic banakyali badde smooth kubanga aba traffic abo bo baagala oba tobaagala bateeka sanite ku nguudo z'e Kampala okitegeera abadde ne banne mukaaga ng'atambula nga bw'asanze bali awo eri waliyo omu yekka omu yekka Pocho kwegabanya abuuka n'asiba ezigenda kukupa motors n'abuuka n'asiba ezigenda ku URA n'abuuka n'asiba ezikirya ku mobs ogu okitegeera ndo omu bannange baganda baffe mwenna abali mu bitongole bino Uganda Police UPDF Uganda Prisons abamu ku ffe tuli bannakyalo ebintu ebisinga tubitegeera tuli knowledgeable ku bintu ebisinga mu ggwanga muno ochule sekibadde wali Jesus Allah zino boda zeti sebumonde zino buli kimu akavuyo ekinewunyisiza kati omukuba yambi bange mugambi gendo finding out kyekiri maaso eyo ate olumaze okuvayo najja ku motoka ate abanene abalala bayambi baabwe ne bajja ku motoka bambuuze kiki ekiri mu maaso eyo okitegeera ndowooza kubanga usually awo kintwalira between 5 to 10 minutes okuva game erugogo paka wano okitegeera ndowooza so baganda bange aba traffic you can do better ate nekira kati ono abadansa ba permit tajinsaba nti is enforcing the law anonyo oba togiina obeko ne komuwayo ate sisobola kamuwa never sisobola kwenkalejinga buli bwanguzi okitegeera ndowooza anyimiriza no mu nsonda mwennyini mulaba vainakawa kirira ku bitaala turning on the left nga jeno gye tuli ntinda mukona nakuyimiriza emizejo bagirina akuyimiriza wotalina kuyimirira webale nnyo mugambye nti ansaba permit ne mugambo omanye ekiri waggulu eri omanye ekiri waggulu ate n'amateeka ga permit mwabatuuliza ku radio fona kyo mukimanye etteeka lya traffic bwe mba siina permit nga saatambudde nayo mpeebwa ennaku 14 ogiproducinga that's the law yes
That's the law kubanga gwe towerabirangako passport wakanga ogenda ku airport. Tuzerabira. No tukeka jansi nga tolaba passport no kubira omuntu awaka banange mufuna wa border agindetere. Ate ku bakyala it's even worse. Omukyala akwata ensawo eno leero enkyana akwata ensawo kiendala. Kati bannayuganda olw'okuba bali ignorant ku bintu ebisinga yo wa traffic wa mugamba nti mpa permit ngoba kiyatambudde naye agamba nti nfudde ochulira wayanzisaze ne mugamba mu kifo ky'ogenda fixing ate abadde wakayinja kamu nga meaning alabika eri yeno yiye okitegerana ne bambi omu ali eri waggulu nene wabine thank you nti orespondinze mu buki omanyize bwe njoga n'omuntu nsobola okutegeera nti ono ali serious oba tali kubanga abadde shocked nagamba omanyiga shumba tuve ku simu tufikisinge eggwanga lino. Wow. Ne yate benzikiridde wansi. Ine gwanga mulitukwase. Mulitukwasemu. Abalabi nalabye Jeno Muhoozi yabadde tororo. Yes, Jeno Muhoozi kaine Rugaba yabadde tororo. Mwebale nnyo abantu b'ettororo okwagala kwe mwamulaze. Mwebale nnyo. Unfortunately omu ku bawagizi ba PLU omanyi Jeno Muhoozi bwaba for example anakyala e Masaka. Abawagizi be abamu abali e Kampala bagendayo bwaba nagenda eriweero the same thing kati bwe yadde agendera ettolo one of us yafiridde mu accident yafidde ku border kibi nnyo nenebaza era Jeno Muhoozi nti yafuutinze bill zonna ez'okuziika oyo mukwano gwe ne kati baganda bange aba border kino kyanjawulo nkibagambidde ebbanga tewali bwagazi bukusinga bulamu bwo mwambale elements mwambale elements ngana mwe bannamawulire bagamba tewali story esinga buki bulamu bwo ono omwana singa yabadde ne element tiyalifudde kubanga bye yabadde nabo ku piki bafunyeko ebisagosago ne balamu era babaddeyo mu kuziika okitegeera ndowooza babadde balina helmet yes so ate information gyenfuna nti element yabadde nayo ng'agitadde mu mayembe ate nsiba nkyogera nnyo mmwe batobanga ba boda on a serious note mutwala obulamu bwammwe seriously teri kyenkana bulamu bwo oba oli muwagizi wa Jeno MK oba owagira President Museveni oba owagira Kyagulanyi bw'onoofa enkya ku boda Kampala tajja kubeera at stand still era mu abali ku TikTok abasalamu buno buntu mbeegayidde muntemeremu kana akantu mu abaana ba boda mubeere serious n'obulamu bwammwe nosanga omuntu Kampala Road avuga boda nenga helmet eri mu mayembe agirina yakumukuuma bulamu bwe naye atadde mayembe kubanga ba doctors emulago batugamba nti obulwadde kati obusingayo obumu kubusingayo accident ezivudde ku boda nena like emitala e Rwanda like 3 weeks back kungunda iranga ntya Katonda bakutuma erinyo ly'empologoma ensajja envubuka ne batakutuma muntu Rwanda atula ku piki nga tayambadde helmet both avuga ne gwe baweese it's about abachita batya mu Luzuma ne bachita enforcement lwaki baluno wabine tebatuyamba no wabine ne bwaba ayagala nyembeera eriwo temukirizisa kati Jinja Road yogira basinga bakoze operation y'abantu abatambadde helmets out of 100 border riders bana bakutte abanene bajja kuba essimu ekyokubiri police tejja bakwata nti yagala ku enforcing amateeka yagala kasente okukwata ngo muwaye 5 Jeno Kale Kayihura remember waliwo yali atabusenga buli muntu ataso kwambala helmets both abaweesebwa abawekeddwa n'abavuga president n'ayogera nti ayagala ayambala atayagala akoleki aleke enforcement Rwanda eyo giraba twogera nnyo ku Rwanda kubanga abo abantu bannansi ba Rwanda baava wano Rwanda eyina ekyenjalo kirimu nti etteeka bwe liyita libaliyise ne bw'oba olinnye ennyonyi tosobola kufuluma Rwanda n'akaveera ne bw'oba ogenze na baasi era akaveera okaleka ku saidi ye Uganda ne nagenze ekiteezi ndowooza 70% ku kasasiro aliyo biveera owulira netteeka tulina wano eryabaninga obuki buveera so it's enforcement tebakulimba bana omutawana teguli ku bavuzi ba boda no abateekesa amateeka mu nkola kyekizibu look at a young boy of a young girl averuwero ng'atunze ekibanja kya kitawe ku saa 6 ku 8 n'agula piki n'atandika okufuga n'avugira ku one way wootalina kuvugira
lino eggwanga lyetaaga president ali determined okwenforcing ebintu ebisinga. Wano Uganda osanga KCC nga yatadde ki dustbin bwe mulina Suula Kasasiro olina amusuula ebweru. Ate ne mu blaming KCC. Actually okoze wino kyogera ku Mwami Gashumba. Bino bi dustbins be batadde ku streets. Yes. Osanga entuumu ya Kasasiro oli agitadde ebweru wa ki dustbin. Kakati gwe jana towanga excuse yo nambu Rwanda ntono. Waliwo abawanye excuse eyo. Kati Rwanda oba ntono, okay fine. By the way na kino yana mukimanye. The entire Rwanda, Buganda as a kingdom. The former Buganda kingdom boundaries ayo zali zisinga Rwanda. Obunene. But you cannot say mu Rwanda ebintu bikola ku Rwanda ntono no. Kati photo je bikola mu kaboga katono. Masindi bikolwa. Twali wanonga tukaba nteri street lights. Yes, Masaka bikola. It's about leadership nensi jo yalo kutwala abantu. Ekizibu Katonda kyawe gwanga ino kiri kimu. Ye President Museveni okwagala kutufuga paka Yesu lwalidda. In the process yo kwagala kutufuga Yesu lwalidda yawaba na Uganda unlimited liberty. Mu Uganda temukyalimu mirembe, mulimu mirerembe. Tewali nsinga buli muntu kyasanze kyakole ekyo tikiriyo. There must be rules and regulations ejifuge gwanga. Nsi yawa abantu gye bayita mu buddo. Mumuddo batambula. So jana nkwegayiridde toddanga muno one excuse eyo mbwe eri ntono. Mumuddo bapakinga na muno ebimotoka. Kankubuuze. Sebo gwakyogera Juba ekibuga kinene? No. Nekirungi? So byebyo mu Uganda twetaaga kimu enforcement. Wane waffe Uganda wosanga ngo yimiridde ku Jinja Road yimiridde ku pavement. Aba boda ne bakutomererako. Ku pavement. Nebakutomera. Yes, ate nakuwemula. Nakuvuma betawulirangako. Zijukirako KCC waliwo yali etabuse enforcing nga they were enforcing the traffic regulations nebirala. Biche byadirira. So nabana ba traffic bemulaba ku makubo tebaliwo nti bagala kuleta sanity. No. Banoonya Gashumba mujjemu kineze kati oyinza okunzijjako sente. Ku bino wa traffic muno sina driving permit. Tekisoboka. Zenatani kuvuga emotoka nga nyine emyaka 18. Okitegera ndowooza. Ate nvuze emotoka across the globe. Across. Kyovula mikwano gyange abamu abali ku level yange. Bambuuza lwaki toba na drive olumu. No. Nze okunvuga mu motoka nyina okubanga nkwekakasa. Kubanga any slight mistake driver wa asolo kusanyawo. Kati mu abasiramu ne mugamba Allah bwakoze. Allah bwageze. Fa Katoliki ne tugamba nti amaze emirimu gye. Ne tuyimba n'oluyimba nti fuba eggulu ly'empera. Kati omwana waffe Allah si yakitegese. Recklessness. Nkugambye badde ku picha abantu basatu. Babiri bali okay. Bafunyeko bu scratches. Naye omu yakoze ekiyafudde. Naye nga helmet yabadde muki? Umayembe. So batobange mwe n'abawagira jeno emuke tubaagala nnyo. Ne mufe ku bulamu bwammwe. Kati nze nkyogera nnyo nze sobola kulwala gundi typhoid. Sisobola kulwala typhoid nga mujja wanze Gashumba. Sisobola. First of all nze amazzi genywa aga company zimu zine z'amazzi ziri specific. Ze sinywa amazzi gonna gensanze. Ekyokubiri mu Uganda juice munywa waka awala wensolo kunywa juice ya Cafe Javas ye restaurant yokka mu Uganda jensolo kwa approvinga nti ebintu ebiribwayo biri authentic and certified. Nezino hoteli za mwenene no it's Cafe Javas. Okitegera kubanga Mandela mumanyi nanyine wayo chairman wayo I know how he operates. Neze Gashumba nenywa amazzi ge batambuza mu kaveera. Nze Gashumba nenywa obutunda bwe watadde mu chupa ya Rwenzori oba wava. That cannot be. Bajironda Kasasiro. Olina ayiwamu obutunda n'onywa. Ate mwegamba bulira abawala ekintu ekikyasinze okulaga nti oli wa layisi kwe kunywera obutunda mu chupa ya Rwenzori oba wava biki nga baji kasukeri Kasasiro gwe noteekamu obutunda bwo notambula nabo omuwala yasoma kat listing oyina degree oba senior 6 wali badde ne juice container eyo bw'ova wakana oteekamu ka juice ko n'ojjokkola ne tusobola kuddira chupa ya Rwenzori oba wava omwabadde amazzi ate n'oyiwamu ki obutunda
obutunda kiraga nti walayisi abaki gwoba okyali bubi oba okyalina ekkola ennyo kiringa ng'okutuula ku booda abantu babiri nga baweese nawe oli bubi nnyo oba okyalina okukola ennyo tebalina kutuula babiri booda erina okuweeka omuntu ogwo kino nkikugamba oba okyatula ku booda nga babaweeka babiri gwate okyali bubi nnyo alubenda balina mu masuuti ekirala kiringanga ewammwe nga bwe mufiirwa temupozinga mu kuziika nti waliyo ab'ebulaaya betulinda naawe okyali bubi nga olufa ku ssaawa 6 enkeera engalabiyo bagyebasaayo famire eyo eba ekyalina okukola ennyo kubanga famire ezimalayo ziba n'abantu abali scattered across the globe tulinde owa Denmark tulinde owa Canada tulinde owa Germany tulinde owa Switzerland ekirala bw'oba mu famire yammwe nga wabeerayo emikolo tiwaliyo moloka ya namba ya gavumenti ejja mu kika nammwe mukyali bubi mukyalina okukola ennyo ategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi ne muba n'emikolo abako bakufiirwa oba gya mirembe nga tiwaliyo OUD UP UC oba UG ontegera ndowooza oba ennamba eza Blue Bank of Uganda NSSF URA mukyalina okukola ennyo kiringa ng'okubanga okyasula mu ssuuka ez'ebimuli naawe okyalina okukola ennyo nze kamba buli tebalina zisula naawe basula masuuka meeru masuuka meeru oba cream ge baalagira bakyali bubi bagasulamu kiringa ng'okwesiba ettawulo eya bbulu oba okyali bubi nnyo kiringa ng'omusajja ayambala bokisa eziriko obumuli bwa kapo oba obubwa okyali bubi nze mbalaba eyo mu jimu gye tubeereyo ne sawuna omanyi abasajja tuba ne dressing room wetukyusiza engoye omusajja ne yeeyambula ng'ayambadde bokisa ya pink eriko bukapakapa naawe okyali bubi nnyo mwera abakazi bw'oba bbaawo ayambala bokisa ezirimu ebimuli weetaaga kusabira abalala waliwo gye ddali mu sawuna omusajja neyeyambula ng'ayambadde bokisa ya yero eriko bikrokodayiro neŋŋamba nti ono akyali bubi nze kamba nenzija nensula mu lumbe naye nga nze bwe nfiirwa n'okuziika tokola ki tojja Katonda alina signs nyingi zaatulaga ni fortunate situziraba ekyabwe okubiranga omuntu simu emirundi mingi n'atalitaaninga call eyo nayo message takwetaaga lwana nnyo atuuka okwetaaga yakunoonye yes omukubira takwata takwata yes omukubira takwata omuweereza message takwata biki ebyo byonna manya takwetaaga n'oweereza omuntu email n'ataziddamu n'omu whatsapping n'atakuddamu n'omusinikira ne SMS n'atakuddamu manya takwetaaga mu bulamu bwe muyiga okuyiga muyiga embwa tebeerawo batajagala ate bano akusinga kaakati emyaka 2 from today oyinza okubanga omukola ki omusinga Kenzo abadde muyimbi wano ati huyo presidential advisor yes bawa minister kaakati mu mateeka Kenzo buli musirikale alina omukubira saluti emyaka 2 ng'okisuubira oba 10 years ago no Katonda alina bwakola ebintu ebibashookinga muyiga okuba n'entondo gwe ne weesiba ku muntu paka lowulira ng'okooye waliwo abantu bonga mu banka receiving teller bo bareceiving receivings from you gwe abantu bo ne balwala n'atalinnya mu ddwaliro gwe ababe oli ne bwafuna senyiga n'ogenda kyenabadde ntegeeza toyagala muntu atakwagala tulira obubonero beererawo omuntu akubeererawo you get it beererawo omuntu akubeererawo mu nsi muno weetaaga abantu 3 abakubeererawo ani nani kyentegeeza nti singa nyina ekizibu kungu ng'oba nyina financial challenge nga tombuuza nti ate sente zaaki okyegera ndowooza unfortunately waliwo abantu abali ku radio 4 ne radio 7 kati bongo obulamu bwabwe balemye okuyiga okyegera ndowooza balemye okuyiga lwaki gwe bw'ofiirwa wamwe nze nyina okusula mu lumbe naye nze bwenfiirwa tolukola ki otegera ndo kyenabadde nkola ki kyenabadde ntegeeza unfortunately Katonda atulaga ebikolwa bino bingi obubonero bungi ne tutafaayo n'okitola ng'ekyabulijjo ng'ekyokusaaga Katonda ye aba akulaga n'okolera omuntu buli kintu kyonna naye nga yakutwala for granted no way ontegera ndowooza era kyova olaba
abantu abagezi abasinga tebaba na group z'abantu bangi bana abantu batono kwe kumanya abakwagala nomanya nti ono ne bwe kyetakisa okulinya lole njagirinya ngende bundi bujjo mulambule okitegera ndo bakwagala yes kina badde nkola ki ategeeza kina badde ntegeeza no ino kubira omuntu esimu n'omukubira n'omukubira nako bawuli awo anaakuba bakuba atola anaakuba ng'alina kyayagala nyamba ndi bubi muganda wange kati gwe lwana nnyo naawe bwakubira tokwata ajemereko nga tokwata paka akubise enamba endala muganda yina kukola ky'omusomere kyova olaba nze njala nnyo abantu abanjagala nnyo nze ndi too loyal to my friends very loyal nze ate kyanze bwompalana nga nkuwalana njala nnyo genuine beef love me I will love you, hate me I will hate you, bring me flowers be sure I will deliver flowers. Wagala genuine beef yes hunt me down I will hunt you down ontegera ndowooza kubanga sikerangako kampala nti mpala n'abantu naye omuntu nga tolina kyewamukola n'akufuukira ekiki ekirala twabaddeeyo ku mwalo eyo era ku bino emikolo bagundi ba MK abawagizi be bannamwalo balina ekigambo kibakozesa mbu akugive you give mbu akugive you give akuwa gwokola ki gwowa ontegera ndowooza so bwekityo bwe kiri mu nsi muno ate olika ne bwabanga ali ku level ya minister kabeere top general in the military oba kabeere bana abanene mu police oba ba commissioners mu bitongole tekitega nti olw'okuba munene tebakulimba mbu waliyo omuntu ali too busy nga tasobola kulitaninga call taliyo tebakulimba mbu waliyo omuntu ali busy nnyo nga tasobola kulitaninga call taliyo kabere president w'eggwanga bw'aba akwetaaga ajja kuddira bw'aba akulinamu ne interest ng'oba akwagala ajja kuddira kasita takuddira manya kikyoli gyali ate katonda bamukulaze Michelle Obama recording akantu kano Michelle Obama yagamba money and power reveals who we are. Tolimanya muntu nti muntu mulamu ng'akyali mwavu omwavu asobola okupretendinga ffe tulina abantu betumanyi nga he was nobody ala namusitula n'omukubira essimu omujeganaga akoze onaani ate waliwo abadde mu bitiibwa ebyo Museveni n'afulumya engalabi zaabwe kati nga yakunoonya tolimanya muntu nti muntu mulamu nga tannabafuna ssente obuyinza ne ssente bwe bulaga the inner character y'omuntu waliwo sebo gweyagala okubuuza engalo nakkwasako buno butipu bw'engalo buno okitegera ndowooza ebyo kire kye kikulaga nti katonda oyo amukulaze kati next time tomuwa ngalo sigale ebbali sebo nkulabye ensi bwetyo bweri kasita oyingira 4th floor gy'emyaka 4 noyingira 5th floor gy'emyaka 5 noyingira 6th floor myaka 6 7th floor 7 8th floor 8 oba olabye bingi ffe taata waffe yafa ne buli kye yatugamba tukiraba kaakati teyayogeranga oli bwakulaga mbu amalayo naawe mulage ne bwaba ayina emmoloka esinga okubeera ey'ebbeeyi halo wenyumirize mu kyoli kyekyo ne bagamba nti omusajja ali proud kubanga omanyi abakwagala teri mbwa eyagala muntu atagyagala teriyo nino osanga omubaka he was nobody nosaba doctor nosaba omubaka akulaga medical history ye nga talina physician leero bamujanjabira Yesu akwagala clinic endala Mahadi clinic endala Fiona biki ebyo nafuuka omubaka nafuuka katonda ne ku Mahadi clinic bamujanjabira nafuuka omubaka nafuuka nosanga kansala yeta Lord yaguze haliya n'agiteekamu omeka solaba omuntu nga atadde biddole mu mmotoka chances ziri nti bamuzaala Masaka ate yakabiraba biddole babiteeka wano bwe dashboard kiranga bw'olabanga omuntu ali myaka 5-6 ng'azina bend over oyo manya ya missinga age ey'obuvubuka teri muntu ayingira myaka egyo aba yakyetinkuula bend over egyo gy'abaana bali biro 30 be bazineegaaga amazina sikyasobola kuzina bend over kati ate bw'oba omuzina kitegeeza oli mu compensating emyaka giri gy'otamuzinira bend over nakuzina nti olwo olina kuzina ng'omuloodi mpola mpola kyaba obeeranga mu kidongo ng'abantu bazina babuuka manya basamba bizibu
teri mugagga azinabuukanga nnyana tekiriyo bana babuukabuuka bwe abasamba bizibu tekiriyo njagala ombulirayo state dinner yonna eriko abanene abamalayo ne bayita abayimbi bamwe bano sijja bamenya amannya kubanga basinga mikwano gyange mujimbulire era olaba bana buno babita bati wiwi babita bati obo obuliwa samura yabo manyi bayina bafu kabanga endongo saxophone bayina bakayita wiwi obo buntu obo bwe bafuira bwe bati mpola ennyimba enzikakkamu kubanga omuntu eyamalayo aba talina kizibu kyalwana nakyo ne kasitola bw'omuntu ng'azina asamba left and right manya ali mu kulwana na bizibu tulina kuzina nga baloodi kigere mpola n'ekibegabega ontegeera ndowooza gwe bw'ogenda nga mazina n'olaba omusajja omukulu ng'azina abuuka yetiyula omanyi bano abayimbi bonna mikwano gyange saagala bateeka mu kamwa kubanga omwogerako nti omukubye okitegeera ndowooza ontegeera ndowooza ziri ennyimba z'abaloodi wiwi ontegeera ndowooza nalanganyinya mutubwa ekirala teri mugagga teri muloodi afuuwa ssente muyimbi tebafuuwa ssente bakola batya atuma muyambi we yatwala akabaasa ate bano benda abajja ku stage nga mugaggana oyo aba akyayiiya bulamu aba akyali bubi taliyo ekirala teri mugagga asasula mwenge mu bbaala munywe bagulidde no omuloodi yennyini ne bwabasanga ku Sheraton oba Serena bawe bintu bya miliyoni 2 Sheraton oba Serena invoice egireeta ku office ye kubanga alina address buli lwolaba omuntu ng'asasulirawo baba tebamumanyi okitegeera omuloodi yenna bwe kibeera omuloodi bw'ajjangawo asayininga busayininzi kuki si ku cheeke ku invoice ontegeera ndowooza kyekyo kyokka kasita olaba ebyo oyo muloodi abane class kwali ekya teri muloodi atambulira moloka emu omuloodi alina okuba ne moloka 2 emuvaako emabega y'abawolole omuloodi alina okuba n'abamusesa alina okuba n'abamusesa muloodi walina okuba bw'atuulaawo alina okuba ne bawolole b'abamusesa ekyokubiri omuloodi emoloka bwefiira mu kkubo ng'ali muemu gyalimu avaamu vinaalinya endala twali situgenda ku mikolo gya tayebwa moloka neefa saalinya takisi olinya kitakisi awo n'ogenda amanya oba okyalina okukola ennyo omuloodi alina okubeerako esapoti naawe toli muloodi naawe abaloodi mbamanyi wano mu Uganda abaloodi balimu nga 3 Mike Mukula muloodi wa mutugamba President Museveni si muloodi no Mukula muloodi mwami Museveni si muloodi Museveni alina buyinza teri muloodi avuga Land Cruiser avuga ki ziri moloka ze balagira bakupima n'okupima size mpozi Yoweri Museveni kyalina zino amadikazi zina specs ze kiriga bumwangane nti bavuga Land Cruiser yolo mudidi baba bakyeyiya omuloodi balina osobola n'okupima entebe mw'otuula n'obuliri mw'ogenda okusula bakupima okimanyi nti omuloodi wayini we basooka kupima temperature ya wayini omuloodi temperature naye gwe noonya buli kika ky'omwenge ekiri ku nsi kuno muloodi wawayimirira erukaya n'alya ennyama abasitula nnyo ebimuli ng'omuntu amaze okufa ne babitwala gundi afudde nayita n'ateekako n'omulala buli mwaka ateeka okutwala ebimuli ku malaalo waliwo katambi akatambula ennyo wano nga liwo abasaba tukwagala nnyo ndowooza kankazanyira abantu bawulire just ku bigambo mbannyonnyola ekyabaddewo kuba bo bali eyo tebasobola kubanga balaba aliko Radio 4 akatambi kanjagoloza ebigambo ebirimu naye abantu badde bateeka ebimuli ku malaalo g'omugenzi n'ebigambo twagala okukakasiza ddala ng'okyali omu ku ffe era nga tukyakwagalira ddala tukusuubiza okukusabiranga omukama tumusaba olunaku luki amalaalo go twagala okukakasiza ddala ng'okyali omu ku ffe era nga tukyakwagalira ddala tukusuubiza okukusabiranga nebyo kati nga sinaba kugenda ku nsonga eyo njala mpiseewo kino General MK gwe recording bino General MK CDF our next president era chairman wa PLU era wiki ewedde
yalinze ejjinja ly'okuzimba Ministry of Defence. Was it last week or the other week? Last week. Okay. Mukolo gwa Dembuya abazimbi ne bamugamba ati project egenda kumala myaka 3. Nabagamba mugambye eki? Myaka 3. Ina kugwera myaka 2. Sense of deadline. Kungwe gwanga lino lyafa. Bannange nze nakugamba boli happy kubigenda maso mu Kampala. You are genetically blessed fool. Bobuli musanyufu Kampala nga bwali go busiru bwo tubutika kusino twaka 10. Nsi yawa kampani inokole kubo nelimalo mwaka mulamba ebigoma byasamye mugende kukubo lyeruzira ekiro nayisenya na meyo ngogamba obatuliwa muhozi yabagambi bine bizimbe bino kugwa within 2 years. Kampite ku radio for nebaze Magambo. Afande Tom Magambo, Director CID. Waise kechibuli? Magambo bananga bampuliriza mugambe Magambo. Katonda kuwanga zine mu kifo ekyo. Si ekibuli eriye yalinganga ekikomera ky'embizzi. CID headquarters ne billboard yakwaniriza ku mulyango. It's unbelievable. Era Magambo tuprovinze nti omuntu ali mu kifo abeera mukulu nnyo. Bayina ebizimbe be bamenye. Botukayo VVIP parking, cafeteria abantu banywera ka chai. Etale zake ekiwuli ku CID headquarters. Oyinzo gamba oli ku Pentagon mu America. Naye lulingo nga boyita ekiwuli ekawungezo oyinzo gamba nti oba kino ekifo bakidesertingira mu ki. It used to be deserted. It seemed like it was deserted. Mwabagamba muizo ganti gashumba alimba. Mugendeko ku CID headquarters. No, kimu kyakyuse. Actually abana abasoma amateeka nga dream ya muya kufuka ba police ba detectives. Please visit CID headquarters. So when officer proud okuba you a CID officer. Yes. So kyensaba Magambo kino kivene Kampala. Kigende ku buli district kigende ne smallest. Yes. Police station yonna. Olumu banjolako Kadago yakirimu. Ne bakuyola. Ne banjola. Munale budde ku radio. Omanyika soyogere batagala kuwulira. Waliwo media sabanya cyber something. Yali ku CID headquarters ne bantwalayo mansibyayo nakulamba. Bali bagala ku disorganizinga. Ne cyber office nga temuli TV. Temuli radio. Tuli mu office erini evunanyizibwako emisango gy'amawulire n'ebirala. Nenga temuli radio, temuli TV, temuli mu lupapula lwa mawulire. Muli mu bench buno bu form. Kati nze singamba de director wa CID. Department ya media crimes n'ebirala. Muba ne TV panels nga 10. Eno BBC, eno CNN, eno chi, eno NBS, eno NTV, eno baba, eno chi. You can't tell me office yo yevunanyizibwa ku media nete muli mu lupapula mawulire genda sanga mugangabo aga 1980s temuli mu ka radio koogera temuli mu ka TV n'abakulu abalimu tebalina smartphones ne bayodde gashumba. You get it? So Magambo, thank you so much. Noza Magambo ayina executive confidence. Ekirala Magambo oba president ya sporting ati Magambo yali kuranka oba yali private oba yali lieutenant I don't know. Magana pa ku major. Natuka paka ku major. Ne banange ne bobo ino musango nga bakututte ekibuli waliwo some fresh air. The place looks good. Na yingidde mu office ye carpet myufu buli kimonga kirungi. Oluganda owekimya ganti kisufu. Kisufu. Wabadde no musajja. Ekyo nakoma kiraba Rwanda. Na visitinga ko police ye Rwanda natya kungu. Ekitegeza mwami Gashumba bana abekwasa bintu bya government ebeche Magambo atu-disapprovinze. Yes. When we bakulunda mu kifo you can transform it. Magambo atu-disapprovinze. Awe ekibuli kambagambe former IGP Katumba Wamala yatulawoko. Former IGP Kale Kaihura yatulawoko. Ba director n'aba CID bano ba Grace akulo bonna bali batulawo. Ne mugendeko ekibuli. Bwoba otyo gende ekibuli. Just itako mukwano ekawunge sawe mu 2 olabe taleza ka waggulu awo. Osegera ndowooza.
wano wansi waddewo ebimotoka ebyafe ebikadde byonna baabiyolawo bali mukuterezaawo ngera tuteekawo grass biki otegera ndowooza bimuli naffe kituzaamu amaanyi mbadde kugamba nagendako Rwanda eyo n'ennambula ekitebe kya poliisi kungu natya Rwanda tewali mu poliisi gwe batwala for deployment bino nti okuuma kifo bwe kiti agenda ku pick up bagenda mu Costa okujjako ababeera ku patrol case waliwo obuzibu bagenda ku Costa ndayira nga ntya Allah cafeteria si babalire emmere ye Rwanda y'abakulu ba poliisi esinga Cafe Javas buli kika kya chai cappuccino bulabula buli kika kya coffee cappuccino wali buli kika kya tea wekiri chocolate. This is the Rwanda ekira kye nabe Rwanda musango okuba ne moloke Rwanda eriko scratching ya poliisi ngabola bazine zaffe Uganda olaba patrol ngoyinza ogamba nti ekola mu kirombe kya matafali very scratched yonna ate mwemizabi bagamba Rwanda tebasaba visa boba tuyina ticket ya nyo just board a bus and go ngemoloka za Europe zolaba eza police ontegera ndo so magambo thank you so much otulaze ate nawe muke okugamba nti temwiza kungamba mbu buno buzibe ugenda kumala myaka 3 yagamba myaka 2 so kitegeza nti when you appoint abantu mu bifo ebituufu basobola bikola ki obikyusa yes okay well anyway baba ngamba oba bazimbawo 1932 awe kibuli awo ko CID ne kati ekipande kyokka ekiri ebweru oh my god actually nze kimukubye yasooka okunyamba and I will say it kitono n'ekikulu kabuyonjo waliwo ebiseera biri nga tanaba kujjayo oli kabuyonjo ekyali wano kimu kyokka bwe kiti nga kivundu kiri mu miti bwe kiti ebikoola biki byonna obisanga munda awo bijjudde ebikookoma byonna nga bingi bwe biti nga wachafu ekitebe kya poliisi kiba kityanga kikyafu nga kiba kityanga kikyafu ekyenkanamu naye we yajja waliwo ka toilet ennene eryawo gye baazimba very clean very beautiful diluli neebuuzanga nti kati abakulira wano nabo bagenda wano nti awo we bagenda mu bukyafu so mulimu musufu thank you actually nze singa mbadde magambo naliise media houses zonna zirambule CID headquarters yangamba itayagala bawulire ate kyakyemumanyi ali mukola ekyakyemumanyi mbwe enkola yembu takwata muntu nga file teyingidde 98 investigations zino kubanga zituuse ku 98 ng'olukukwata ku ssaawa 4 engalabi yo the following day beera mu kooti you get it kyekyo he's doing an amazing kasita yatuyamba na uncovering a road mu bana ab'amabaati era yali oyo no nekirala magambo oyo as a director of CID covertly ye tiimo yayamba okukwata Matthew Kirabo Nairobi gwali ogamba Matthew Kirabo teyatta abantu beera ne balowooza kirala Matthew Kirabo yatta desire mirembe ne bamusiba emyaka 30 bamusiba mitono but at least gwe musango sina musango nali mpadde budde ng'ogwo nga buli okuba alina okuwulizibwa emukono nyina okubeera era omulamuzi bambi Kaweesa weebale ebbanga bamusiba ttono but at least wakiri kubanga magambo yaŋŋamba tumukutte naŋŋamba nkomaawo kaakati sikwongera kirala ngenda okuwulira enkeera ng'engalabi ye eri Kampala kati bano abooluganda be nga bali mu kupanga bagende mu kooti y'e Kenya estopinge okumuleeta wano bwagenda okukyanga ali wano tosobola kutta mwana wa muntu you can kill in self defense nga weerwanako oba ofunye obutakwatagana na muwala oba mukyala mwawukane kati laba guno musango gwa Katanga kiki ekyo ekibatta lindako Katanga ali mutaka Katanga ali mutaka mukyala we Mole ali Luzira abaana bali mu kaduukulu nsi kyeyo Mole wajja naki e Kampala Katanga yajja naki ne mulaba abaana kubanga obujulizi obuliwo basobodde okumaakinga DNA kasaba gimaakinga ku mundu olina okusaba essaala yonna you get it Katanga biliyoniya ali mutaka omukyala biliyoniya ali Luzira abaana nabo bali mukomera kubanga bawoza bava bweru ne basibe kati bakoddomi bwabwe babalaba batya nze mwe nabawuza radio fo kino kibagamba bwe bwanga n'obutakwatagana nga mulemye okusolvinga
relationship mwawukane nga temutinganye muve kagasiya kano simanye empeta gye babawa omanye empeta lekomere esinga obutono ekirala bino eby'obugagga byonna mwasanga bisange omukazi ali mukomera ayina ebisago ku mutwe omusajja ali mu ntaana ulira abaana nabo basibe buli side nene mole katanga ayina abanene mu government n'omugenzi katanga naye ayina abaki abanene so banene bali kati tunulya scenario mukyala wo gwe wawasa kubanga omwana we yali akafumbirwa nga mukyala wo ali mukatu lwa bya bugagga ulya mole ali mukomera tasula mu nyumba mu katanga mo yatibwa katanga ali mutaka n'abaana kyekimu good webale twala waliko mufu bali benda bye kikulu nnyo nti nze mbirivinga abafa babati bafudde abafa babakyaliyo mu abantu mwenna bampuliriza nti bagamba emikisa giva waka bwoba kyalina abazadde bombi fa ku bazadde bo bwoba kyasobola okukubira essimu mami wo n'agipiikinga please call her bwoba kyasobola okukubira daddy we essimu please call him ekirala mami wo takubiranga ssimu oba taatawo n'omuteeka ku hold okuggyako ng'oli mu meeting eyinza okubanga yessimu ekoze eki efembye ekirala alla bw'aba bajje ku nsi kuno mubajjukire so taata waffe yafanga ennaku z'omwezi lumu September yafanga lumu September 2019 mikwano gyange bangi abaaliyo mu kuziika tamala emirundi ne yafudde Sheikh Nuhu Muzata yafudde baafa bantu bangi so nga buli lumu September tumujjukira olunaku lwe yafa so twabadde nga tuli mu kumusabira tewali kyamanyi kye tusobola kumuddiza okujjako mujjukiranga buli mwaka naye abagenyi ababaddeyo batwebaziza ekintu kiri kimu nti tukikipinze we've kept the fire burning okitegeera ojjukira oba nakyogera wano nali nveeyo mu Butambala era ku mikolo gy'emuke nenyumya nensanga amalaalo omuddo ogumeze nga guli mu bbanga akyogera wano you get it so bazadde bo baba baafa tibana kye baagala amalaalo agali clean bw'oba ogenze n'ekimuli okikola ekyo kiteekewo taata wo bw'afa talina suuti gy'ayagala oba saati mama wo bw'afa talina gomesi gy'ayagala naye ayagala kimuli okikola eki okiteekewo ate n'ekya bino bye bagamba mbu nno sitaani tekirimu sitaani okudda ku malaalo go n'osaba kitaawo oba maama wo nze mbirivinga abaafa baba balaba buli ekigenda mu maaso kyekyo kale katujje tugende ku nsonga leero Mami Gashumba ta imi vibe Franka waliwo bwe nali nkwagala ate ne mmala n'enkukyawa gwe maama wange ebyekidongo lwaki onjagala ani yakugambye nti onjagale by the way gwe Emily ndaba Emily vibe si kiwabyogerako wano n'erinnya lye tali wiringi diteekayo Emily vibe mbu yali anjagala naye n'amala n'ankyawa ntera olusoma comments ezo nti waliwo bakwagala ne wabeera ate we bakukyayi saagala munjagale saagala maama wange anjagala nnyo ne katonda wange anjagala siri ku nsi kuno lwa favor y'omuntu yenna no by the way nze siri ku social media to be loved siri ku radio zino radio 4 ne radio 7 to be loved ndi ku radio zino to inspire period to guide you ate bw'oba oyagalwe ojja kukola ebintu ebiri below the belt kubanga oyagala abantu bakole ki bakwagale okitegeera ndowooza gwe oba owulira nga tonjagala ate lwaki ongoberera nze gw'otayagala lwaki oli ku TikTok kakati ompuliriza oba toyagala NRM kyeki kutwala ku mikolo gyayo oba toyagala nupo olona ki ku mikolo gyayo kwega sikitegeera nali nkwagala nnyo nakugamba ddi nti onjagale okitegeera ndowooza so saagala kunjagala ne batakwagala saagala kunjagala don't lose anything actually ebintu biri byenjagala katonda nga njagala nga nyina ne sente ebisigadde mbyensolo vingira era mwe abampuliza ku radio 4 ne radio 7 toteekangako Gashumba mbu byayogera mbwa anoonya favor from you nowhere bwe masasula omusolo gwa URA onyambaku toyambibwako saagala werwanako weka jogoli abantu bawano emisala mwezi gwaweddeko lero 2 kati buli muntu yenna nyina omusasula omusala gwe today
abamu nabasasudde over the weekend nali nkubiddeko simu tyonyambe ku misala gy'abantu wefaako weka eyo joga eryo nali agambye yali akwagala takyakwagala bwe nkusanganga ku geeti y'omuggulu tonzigulirangawo bwoti bwogambye ejjogo ly'abannayuganda. Okay, waliwo wano twali wano naawe mwami Gashumba wano gwetwe Bossa muli gafulumye wiki we eno nti ya resigninze okuva kwogera ekitongole kya Uganda Revenue Authority nayogeddeko naye namukubidde kasimu nangamba nti tewali tabu yonna ya resigninze ng'omuntu era nti yagenze ne wa mukama we Musinguzi Rujoki akulya URA amugamba timuna njagala kukitange nekola ebirala era nafuna blessing okuva gyali nti wali buzibu bwonna genda. I thought we need to comment on that. Bossa abadde omwogezi wa URA ya resigninze kakati nga sinaba kwogera ku Bossa kanjogere omanyi ndi mu streaming live on TikTok bobo yagala kumfollowing on TikTok teekamu Frank Gashumba, Twitter kyekimu Frank Gashumba, Instagram Frank Gashumba. Kakati waliwo ngambe lwaki oli bitter okujjako nga gwe obusiru bwo buli ku level ndala obanga ebintu tobitegeera. Actually mu Uganda muno mwesiimye nnyo abatamanyi kigenda mu maaso, muyina eddembe kino nkiddamu, mwesiimye nnyo. Kati ono gwe bayita Christ angambye lwaki oli bitter, ye mu bwongo bwe alaba kiri nnomo okubeera mu traffic for 1 hour. Era social media ku bintu ebimu bye yaleeta successful kwe kuleeta abasiru ne batusembereza, kubanga luyidde omusiru yabeeranga erugazi n'abeera ekalungu n'abeera ekyamulibwa n'abeera ne basiru banne, obusiru ne bukomaawo. Kati the unfortunate part of it, abasiru in different parts of the world basobola to accessinga ontegedde ye mu bwongo bwe alaba okubeera mu traffic for 1 hour, it's very normal. oyogedde ku kyabasiru okumingolinga n'abasiru. Yes, kati kyangu lwa social media kyangu nnyo kubanga abasiru babeeranga erugazi ne babeera esembabule ne babeera ekakuuto ne babeera embalala ne babeera eggulu ne babeera ebundi bujo mu basiru bwabwe. Obusiru ne bukoma mu vicinity eyo mu area eyo mwe bali. Kati the unfortunate part of it, social media abasiru ebaleta closer to us. Ntogena nakuvuma nogana yamvuma ono ulira nogeno mutunuliranga yetaaga kuyamba. Kati apo nga TikTok omuntu ayina eddembe okugoberera okitegeera. Kati nyinyonyodde kyempiseemu natuusa wako ekiro saa 9 gwa kiro twabadde ne Thanksgiving e Masaka naye ng'ate nyina okubeera ku radio nkutta obudde mbadde mu jaamu fanawa nkyexplaininze kyomutawana tegubadde ku mmotoka owa traffic omu nga yaliwo naye ng'abala bali eno wansi yalaba nti kiri okay, yalaba nti Kampala eri upside down eri okay. Kampala buli kkubo lyoyitamu ebigoma biri mu makubo wakati KCC etewebwa sente ziyola kasasiro okitegeera ndo yalaba kiri okay. Kakati the worst part of it ono bwaba mukazi n'omuwasa oba naaba musajja gwe n'omufumbirwa mu abakazi mind ye yali contented the status quo. Era ono bw'omusemberera dream yaabwe abayagala tajja bigger dreams. Kyova olaba nze bwe mbeera ku radio kuno ku radio 4 ne radio 7 I'm a global citizen nze siri villager. Kyova olaba successful ekintu kyesobola kwogerako gy'emipiira ne tusobola okwogera ku Nairobi ne twogera ku South Africa ne twogera Middle East ne twogera mu Europe ne US. Kyekifudde program ene ntugo kuba the #1 talk show every Monday ku radio. So omuntu yenna ali happy ali comfortable ebintu ebiri mu ggwanga gwe weetaaga genda butabika. Okay. Yes. Bossa. Yes, Bossa ya resigninze. Kiri noma abantu okuresigninga. Omuntu yenna bw'alaba nga working environment teri conducive for him or her resigninga. Naye sisuubira nti Bossa agenda kuddawo to me kubanga mujjukira mu kwekalakaasa okukubaddewo. Bossa abadde ku buli each and every radio and TV to defend URA. Tekibadde kyangu nze kino kibagamba ate Katonda yamuwa dimina nti tezivaako tanyiga ne bwanyiga taga ate Bossa talina lubosi luno lukungu okitegeera ndowooza
kubanga nzijukira mu biseera bya Ifris ebyo Jesus nga buli radio buli TV gyoteekako kuliko Bossa ne bw'aba alabanga working environment mu URA tekyamugasa kyeyakoze kituufu okukola ki okulizayininga omanyi URA nakino kakibagambe mu aboogerera ebitongole URA yanjawulo nnyo ku bitongole bya government ebirala byonna yasinga obuzibu. Why? It's a tax body. All over the world tewali muntu ayagala kitongole kisolooza musolo. Kiringa all over the world tewali mwana muto ayagala Nancy amukuba mpiso. Taliyo. Okumanya abantu tibagala mpiso. Fe tuyina embwa awaka. N'embwa teyeerabira. Waliwo embwa lwezirwala n'oleeta vet. N'embwa zimutegeerera ku gate n'oziraba nga zisansa okwekyanga. So ku defendinga URA 24 hours si kyangu. Kubanga URA eri mu kuimplementinga ebintu parliament beberekoze eki ne bw'abanga Bossa alaba environment gyali musinungi ali free okola ki obanga afunye ki no sina kisinga si buli muntu nti ayagala sente gwe kungu ekisinga mu mbeera awunzikiziganya naawe si mu sente byanjawulo nnyo osobola okubanga olina sente naye nga tolina mirembe bantu bangi bemanye waliwo sikolo mu yagamba kigasa okuba ne sente naye ng'otambulira mu kagaali kigasa okuba ne sente nga ku baana bo bana basatu si babo omu driver yamuzaala mukazi omulala musirikale wo omulala shamba boy omulala musawo wa kinansi owulidde kigasa okubeera ne sente nga mukyala wo gw'osinga okwagala mufayirinze divorce sente tezisolovinga buli kintu. Unfortunately mulowooza nti sente zimala buli kintu. Yes, sente zisolovinga ebizibu ebisinga naye omuntu ayinza okubeera mu working environment n'agamba kino nkikoze nkitadde. So Bossa yonna gy'olaga tukwagaliza buli kirungi. Yes. Kale Bossa yonna gy'olaga tukwagaliza buli kirungi era beera nga yatugambye ku post gyeradde ku X nti ajja tuba tubuulira his next course of action byonna ebitaddeko. So tulinda bulinze naye nga bali kuba muntu mulungi tukolagana naye bulungi nnyo nga Radio 4 bwe tukolagana ne URA tukolaganye ne Bossa directly mu mbeera zonna. Yes. Era sisuubira nti waliwo radio kino nkyogera nga ntya Katonda waliwo radio eyagezaako okutegeeza bannayuganda nti Ifris si musolo like nga Radio 4 teriwo kubanga abantu baali bannakigwanyiza abamu nga baagala confusinga bannayuganda nti Ifris musolo. No, Ifris it's a platform. URA eyita okusoloza omusolo. Ifris eringanga Uber platform, eringanga Instagram, eringanga TikTok. Era sisuubira nti waliwo radio yonna eyali esomeseza bannayuganda VAT kyategeeza like here. Ontegerano. Fe twagamba kimu bw'ogenda mu supermarket just demand for your receipt. Period. Yekakasa nti 18% ekugiddwako etuuse mu URA. Ate URA then obuzibu yayina ngeri mu corporate world bw'oba communicatingira abantu abali mu kikuubo abakola mu sawuli yako abali Kakiri abali Masindi tosobola kukosa bigambo bino pa capital income GDP bikyebe tibabikola ki olina okukka ku level yaabwe mu lulimi lwe bategeera amangu. So tuli proud nti Radio Febadde ekolagana bulungi ne Bossa ne tiimu ye. Waliwo omusajja kati bamuyita Kalumba abadde yali mu KCCA kati yaze mu kifo kikansule tujasigaza enkolagana yemu. Fesi tukolagana na muntu tukolagana kitongole. Kubanga Bossa akibaddemu kati Kalumba yatekinze over. Naye Kalumba muganda wange URA etegenda kubeera nnyangu. Allah okonvinsinga abantu ab'omusolo. Si kyangu. Okimanyi ffe tugenda ne wammanerenda ne weewola ssente osasula omusolo. Nga weewoze osasula omusolo. Bw'oyingiranga awaka nga fridge yafuluma dda tobuuza TV gyeraga naye bayagenda. Omuntu watuukira okusinga free TV n'agenda ku fridge n'agenda ku kitanda kitegeeza ebintu bitabuse. Otegeera nzo. So URA erina communicating mu lulimi abantu lwe bategeera. Luwangu. Abantu abawi b'omusolo mu Uganda tebasoma monitor. Tebasoma New Vision, bali ku radio, bali ku social media. That's where you can find them. For accountability purposes, musobola okukola press release mu monitor mu New Vision. Naye omuntu gw'otayetinga ali ku kikuubo, ali mu Owino, ali mu sawuli yaako, omusolo tasoma New Vision.
Ndairanga ntya Katonda sijjukira diro nali nsomye Monitor oba New Vision nsome press release. No way. Atenga muri ogasoma buli lunaku. Yes. No way. Osoma ke mitwe mikulu. Kyempikinze mu interest nengamba kino nja kisigaza. Kanti wobudde. Nenti nsome press release. Ne radio buli wobeera. Anti naddala zino ez'Oluganda. Of course obo yagala abantu bafaawe basinga okuba. Obo kyagala bato kyagala Oluganda lwe lumi olusinga okwogerwa wano. Yep. Ekyokubiri tewali mu ggwanga wano woogenda n'oyogera Oluganda n'osula enjala. Mu Uganda muno. Tewaliwo. Ne boogenda mambuka. Jesus. Nze General MK ku bintu byensinze omufunamu ntambudde Uganda yonna. There is no place we've been to. Karamoja, Arua, Soloti, Bonde Bujjo, Chotera, Kweni. Ng'oyogera Uganda olina akuva mu maaso. Era bw'oluwogera nga talutegeddemu ng'ayita omuntu awo. Amanya lukola ki? Alutegeera. Okay. You get it? So, URA no communicating muchi munimi enyangu z'okutegeera. Oluganda oba olwagala bwatyo lwagala kuba switchboard ya American Embassy. Ennimi ziriko 3. Kuliko Oluganda, Oluzungu ne Swahili. American Embassy mukube switchboard yabo mpozi nga balugyeko kakati. Buli banka gyogendako ATM eri mu Luganda, Luzungu oba ne Swahili. Mundage ATM mu Kampala ng'eriko sijja kyogera. Amanyimba manyi. Moja gama gashumba yatukeereddeko. Ampuliriza katujje tutandi. Omanyi banoonya byonoonese. Bo baagala oba tobaagala Oluganda lwe lusinga okwogerwa. Okay.